Abatujju ba Alshabab eSomaliaa balumbye enkambi y'amagye g'e Kenya ne batta abajjasi abasukka mu 5. Okusinziira ku kitongole ky'amawulire kya BBC, abatujju bano bategeezezza nga batakomye kukutta abajjasi b'amagye g'e Kenya, wabula bawambye n'emmotoka ennwanyi wamu n'ebyokulwanyisa. Naye ate abakungu okuva mu gavumenti y'e Kenya bagamba tewali mujaasi yenna attiddwa nga bo be basse abatujju ba Alshabab be batannayogera muwendo. Kigambibwa nti abatujju ba Alshabab balumbye enkambi y'e Kenya ku ssaawa 11 ez'okumakya nga bukya, era ng'enkambi eno esangibwa kilomita 18 okuva ku nsalosalo ya Kenya ne Somaliaa. Abatujju bavuze ekimotoka ekibadde kisibiddwako bbomu ne bakiyingiza enkambi eno era nga beewanye n'okwewaana nti bagisaanyizzaawo, yadde omwogezi w'enkambi y'e Kenya agamba bino bya bulimba. Lieutenant Colonel Paul Njuguna akulira enkambi y'abajjasi ene Kenya akikkaatirizza nti abatujju babadde bagezaako okuyingiza ekimotoka kyabwe mu nkambi yaabwe ne balwanagana nabo paka lwe basinzizza amaanyi. Guno si gwe mulundi ogusoose nga balumira mwoyo ba Alshabab eSomaliaa bakola obulumbaganyi ku magye g'e Kenya, ng'omwaka oguwedde balumba enkambi ya LAD gye bagamba nti battamu bannamagye 10 ab'e Kenya. Yadde nga gavumenti y'e Kenya yagaana okwogera omuwendo gw'abantu abafiira mu lulumba luno. Ebyo nga biri bityo, kyaddaaki pulezidenti wa Gambia Adama Barrow akomyewo mu nsi ye oluvanyuma lw'okumala ebbanga lya myezi 2 nga taliimu. Adama Barrow yali yawaŋŋangukira mu ggwanga lya Senegal oluvanyuma lwe yali pulezidenti wa Gambia Yahya Jammeh eyagikulembera okumala emyaka 22 okwekalambiza mu ntebe bwe yamukuba mu kalulu ekyaleetawo obunkenke mu ggwanga lya Gambia. Adama Barrow yaniriziddwa nga muzira wakati mu mizira n'okusaagambiza okuva mu bannansi ba Gambia. Bano bwedda beeyiye ku nguudo ez'enjawulo nga bwe bakuba embeekuulo wamu n'okuubira ku pulezidenti waabwe omupya. Adama Barrow abadde anekaanekanye mu byambalo ebyeru n'entalabuusi enjeru atambulidde ku mmotoka waggulu nga zaawubira ku bawagizi be wakati mu bukuumi obw'ekitalo okuva eri abajjasi ba Nigeria ne Senegal. Mu kutuuka mu Gambia, Barrow azze ne bakyala be bombi wamu n'abamu ku baana be era nga yaniriziddwa abakungu okuva mu kibiina kye. Akulira omukago gw'amawanga amagatte mu bugwanjuba bwa Africa, Muhammad Chambers ategeezezza nti Adama Barrow akusigala ng'asula mu maka ge ag'obwannannyini kubanga bakyagenda maaso n'okwekebejja ennyumba y'obwa pulezidenti Yahya Jammeh mw'abadde asula ku nsonga ezeekuusa ku by'okwerinda. Bannansi ba Gambia essuubi lyabwe lyonna liri mu pulezidenti Adama Barrow. Bagamba musajja wa ddembe tatta bantu era nga kati emitima gibali wamu. Mu kaseera kano amagye ga ECOWAS agasukka mu 10 gakyali mu ggwanga lya Gambia okwongera okukuuma eddembe kuba basuubira nti mu bitongole bya Gambia ebikuuma ddembe mukyalimu abawagizi ba Yahya Jammeh abayinza okukola obulumbaganyi ku pulezidenti omupya. Nasaka Joweria, KTV, amalindirire.